nga bwe nkutegeezezza nti ebipya ku Dr. Jose Chameleon ebisobodde okuba ate nga biyingira byesobodde okuba ate nga njija nabyo olunaku lwekutegeezaako bangi badde beebuuza nti omukulu Latifu yaviirayo okuba ate ng'asuulawo kaadi ya nuupu. Ensonga ezo zaali zitya? Omukulu Ssenyonyi asobodde okuba ate ng'avudde n'atangaza ku nsonga zonna n'agamba nti wadde omukulu Latifu yasobola okuba ate ng'asuulawo kaadi bagenda kuba ate nga baddamu okuveetinga. Kati abanuupu basobodde okuba ate nga olunaku lwajjo bayisizza ekipapula ne bategeeza buli muntu yenna yeetaaga okuba ate nga ayagala ekifo ky'obwa mmeeya olunaku olw'enkya nga 25 okukoma ssaawa 11 yakawungeeze zikusange ng'empapula zonna ozireese nga kuliko endagamuntu Chameleon endagamuntu tagiina ng'olina ebigezo ebya senior 4 ne senior 6 ng'olina ne kaadi ya nuupu. Chameleon byayina kayinza okuba alina kaadi ya nuupu yokka. Kati mu mbeera gye ngenda okuba ate nga nkutegeezaako okunoonyereza kwonna nga kwasobola okuba ate nga kutambula waliwo ekipapula ekyali kitambula ku social media abanuupu basobola okuba ate nvayo ne bakakasa nti Chameleon ebyo byonna baali bagamba nti oba bamusosola lwa ddiini byali bya bulimba embeera nga bwe yatambula. Era omukulu Latifu n'asobola okuba ate nga yawaayo yafeesi n'ategeeza. Latifu yeeyogerera bw'ati sooka owulire nti kano kaali kabadi Chameleon obutamuwa kaadi ate agudde mu katego akalala. Ekibiina kyange kyateekamu obwesige kubeera nga tuuka kwata bendera ey'ekibiina. Njagala okutegeeza eggwanga oluvannyuma lw'ebirowoozo eby'enjawulo ate era n'oluvannyuma lw'okulaba omuguwa okungi okuli mu pulogulaamu eno ate ne ku bw'obulungi bw'opposition nsazeewo ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe ne ku lw'obulungi bw'opposition ekifo kino ky'obwa Lord Mayor kuvuganya mu lwokaano olujja okubeera nga nkivaako. Njagala kwetondera bannaffe mwenna naddala mu NUP nti kino nkikoze mu mutima ogusinga okubeera omulungi ku lw'obulungi bw'okutambuza eggwanga lyaffe ate n'okutambuza ekibuga. N'olwekyo teekateeka ey'okubeera nti ndi mu lwokaano olw'okuvuganya ku bwa Lord Mayor w'ekibuga Kampala vuddeko. Yembeera bwe yatambulako olwo olunaku ng'omukulu Latifu baali bakamuwa kaadi ye eya nuupu nga Chameleon bamutadde mu kyakubiri. Kati embeera nga yasobola okuba ate ng'etambula Chameleon yayogera bingi nnyo abajjukira obulungi ttiimu za Chameleon nnyingi nesobola okuba ate nga zivumirira. Era embeera basobola okuba ate ng'etambula nga Chameleon bamumye kaadi ya nuupu. Waliwo aba ttiimu ya Dr. Jose Chameleon basobola okuba ate nga bakola posta yennyini nga bagamba nti Chameleon yayingidde ekibiina kye bayita ekya anti eky'omukulu gwe bayita Mugisha Muntu. Awo nno biba bikyali awo Chameleon enkeera n'asobola okuba ate ng'ateekayo posti ng'agamba nti ebyo kiri feeke nenga ali ttiimu ya Chameleon yasobola okuba ate ng'ekikola. Getufuna okuva mu nkuubo kitegeezebwa nti Dr. Jose Chameleon bamuseetinga okuba ate ng'ajja mu nuupu okendeeza amaanyi ga Bobi Wine. Omukulu Ssenyonyi yayogedde ku kaadi ya nuupu eno eya Chameleon yategeeza bagenda kuddamu kuveetinga. Chameleon ng'abadde wakufuna kaadi eyajja ng'owokubiri yabadde akwata kaadi ng'olowooza lwaki bagenda kuddamu bamuveetinge. Luli bamusaba empapula za senior 4 ng'agamba aziina ate nga tazijjaayo wadde n'akamu. Bamubuuza ya senior 6 agamba bulaka gireete ate nga tagireeta. Kati embeera nga bwe yatambudde Ssenyonyi ategeezezza bagenda kuddamu baveetinge. Chameleon be senior 4 senior 6 abinoonyeza mu kiwato. Nze mwatusiba nenya oli bw'abanga flag atagifunye aba awulira bubi kubanga ekifo abadde ayagala kuweereza naki so abajja kuwulira bubi nja basanga nga bakaaba nga bekalakasa mu mbeera eyo kya buntu kitegeerekeka. Chameleon kusokera ddala tumuyoza okuyita mu vetting process kubanga waliwo abagitya waliwo ku bifo ebinjawulo abamu basooka ne bateekayo foomu naye ate ne batajja ku vetting. So vetting yabeerawo Honorable Latifu n'amuwangula mu process eyo naye weewaawo nga bwe mbagambye nti balooya baffe baatuwadde okuwabula nti nga bwe kiri nti olinga mubaka mu parliament either naafa ebyembi oba resigninga kati amateeka tegakkiriza nti kati eyali owokubiri mu campaign automatically afuuke MP mu kifo ky'oyo. Mateeka gagamba olina kuddayo process. Aya basi owulira Chameleon akatego ke bamutaddemu. Kati abanuupu bategeezezza nti olunaku olw'enkya buli omu aleeteyo empapula. Ebigambo byonna Chameleon bye yayogera. Olowooza olunaku olw'enkya Chameleon anaagenda ku nuupu nno n'empapula. Yakwata kyakubiri lwaki bamumye kaadi. Ag'omunkubo gategeeza nti Chameleon bamuleetanga setup oba eri project
era nga bamuwa obukadde biliyoni nga 4 okuba ate ng'azannya omuzannyo guno. Era abaakirimu abalidde kasente kwe kuli omukulu gwe bayita Mukaaku n'omukulu gwe bayita Mabike, era nga kigamba nti bano basobodde okuba ate bategedde nti Chameleon tagenda kufuna kaadi. Mabike kwe kuba ate nga yavudde mu nuupu n'enkofiira tebakyazambalira ddala. Ayaya. Nenga tetwerabidde, njagala obbazaayo mwaka 2018 twali mu kivulu kye bayita Legend Sabasaba, era omukulu yakiteeka bamuyita Bala gwe hali the useful ki. Omukulu Bobi Wine yajja n'ayimba, yasobola okuba ate ng'ajja ku stage. Bino ebigambo byali ku stage. Chameleon yagamba nti yava mu people power. Wulira. Mwanikeni Bobi Wine mubawuti. Ono mwita legendary. Legendary, my brother. We legendary. Engalaza Bobi Wine, please. Tulani ya music wa Uganda. Honorable. Oyina sitafari limu. Oyina matafari nga 10 ku industry ya music wa Uganda. Mwana mama, God bless you, man. Mapipa po naduka yo kuba banyime ekifa ekisava nekuvira sitobibera mwenu ndibwa kugamba mpole olinanyola kunteeka eri mu bagugu. Ekyo kyali kivulu bakiyita Legend Sabasaba. Chameleon agamba people power yaddukayo nga bamumye ekifo mwaka 2018 na bino era Bobi Wine yabimugamba. Ayeye. Wano Bobi Wine yamubuuza, oli wa people power oba oli wa movement? Meka miri kwe mwana ojukira ninga tuchalana. Omanyela try to run. Listen, one day you say you are people power, another day you say you are movement. One day you say you are yego, another day you say. Abajijukira ebiseera ebyo 2018 ekivulu akiyita Legend Sabasaba kyasobola okuba ate nga kitambula yakitegeka bamuyita Bala. Abajjukira obulungi emmotoka ya Chameleon nga bagiwambye aba Revenue Authority. Akabadi kano kalimu omukulu gwe bayita Balamu. Abantu beebuuza nti emmotoka Chameleon gye yakafuna yagifunye atya bwe kaba tekaali kabadi. Ate agava mu nkuubo geebuuza Chameleon asiiba kapeeka ate agamba ayagala kulona kaadi ya nuupu. Chameleon yagamba nti agenda kubanga akwatagana bw'anayingira obwa meya agenda kukwatagana ne gavumenti. Bino ebyalukwaga okuba ate nga takwatagana gavumenti. Wulira. Mwagala kusigaza alemeddwa oba mwagala gesako kubanga alemeddwa okukwatagana ne gavumenti kituufu naye ate ffe tufiirwa omuntu yabonaabona tetugenda kutambulira ku interest za muntu ng'ate eggwanga lisigala mabega. Kiri nti teri nsi yonna gy'ojja kutambulamu awali local government takolagana central government kulwansonga nti central government supporting local government netusa services ebbanga ofuna bulungi. Why not okuteekebwawo olutindo between government ne local government okusobozesa abantu okuservices obatuuka. Bw'aba alemereddwa aveewo ku lwansonga nti ogwo mulimu gwe ye okwasaganya government fetwaga kumanya oba akwatagana government otakwatagana twagala so. Ye mukulu Chameleon era atambulira ku mulamwa nga agamba nti abavubuka kiseera kyabwe okuba ate nga bakulembera nga ne Bobi Wine bwategeeza nti kiseera kyabwe ate lwakyaleetamu abakadde nga balatiifu. Kati ekibuuzo kigenda kubeera kimu. Chameleon bw'anaabagezezaako okuba ate nga anona empapula bajja mugamba nti kaadi bagikuwadde olw'embeera y'opposition woba okwatagana obuwagizi bwe bwonna buwe lukwago. Wanaaba aganya obbubowa awo nga bamanya nti Chameleon tali mu struggle. Agali mu nkubo baagategedde dde Chameleon tayinza kufuna kaadi ya nuupu. Ne bw'anaaba agifunye bagenda mutega akabadi kamu. Bw'oba oli mu opposition lwaki toleka lukwago? Nga tukyali bwe tuti omukulu gwe bayita Victor Kamenyo naye asobodde okuba ate nga awandiisa ekipapula nga yemulugunyako ew'omukulu Bobi Wine ng'agamba ne bamumye kaadi. DJ Jacob omutuuze bamumye kaadi. Kalifa aganaga naye bamumye kaadi. Era akadde kana postinze empapula ze ng'agamba nti ye ebigezo byafuna mu senior 6 alina omukulembeze gwasinga ow'opposition. Abo bonna babasiize kati embeera nga wesodde okuba ate ng'etambula. Dr. Jose Chameleon bategedde nti yali setup kali kabade okuba ate nga anafu ya Bobi Wine. Kati mu mbeera eno tukkirize tugaane nga Chameleon bamuwadde kaadi bamuwadde ya nuupu okubeera meeya mu kibuga Kampala. Bw'aba yeekyusiza n'agamba nti nze ndi wa yero kati Bobi Wine kyatya
nga Bobi Wine baba bamukubye akalulu ate nga Chameleon awangudde. Awo Chameleon aba munene ku Bobi Wine kati bakitegedde dda era nga kadi omukulu Chameleon. Katusaba olunaku olw'enkya bwebaddayo okunona empapula ez'obwa meeya bagenda okunoonyereza ku gwawo ne bategeeza nti erinnya Chameleon lisinga amaanyi ne Joseph Mayanja atejjukira erinnya Chameleon yalikyusa. Nze naawe kati ninnyo omukulu gwe bayita Bajjo Events oba gwe bayita Alphonse asobodde okuba ate nga waliwo omukyala asobodde okuba ate nga amuloopye era nga kigamba nti omukyala bamuyita Remy Mutoni asobodde okuba ate nga ategeeza obubaka atadde obubaka ku Facebook oba social media zonna ng'ategeeza nti omukulu gwe bayita Bajjo omutegesi w'ebivulu yamubbako essimu gye bayita Galaxy bagiyita Samsung Galaxy Note 10 Plus era nga mbumpimpi eno essimu egula $100 nga 1,368 ze miliyoni nga 5 ku Amazon. Bw'oba osobodde okuba ate ng'ogigulidde ku Amazon eyo Samsung Galaxy Note 10 bana omukulu gwe bayita Bajjo gye yabba naye nga wano mu Uganda ya bukadde 4 naye nga ku Amazon ogifuna ku bukadde nga 5 ne wano mu Uganda ayagala okuba ate ng'ogifuna eri ku bukadde 4 kati omukulu gwe bayita Bajjo nti gyakozesa n'akadde kano omukyalo ono asobodde okuba ate nga naye aloopye naye nga balamu omukulu gwe bayita Bajjo ye ategeezezza nti naye agenda kugulawo omusango olw'okuba nti naye amuloopedde asobodde okusaasaanya amawulire ng'ate amuloopera ku Facebook nga bikyali awo omukulu gwe bayita Martin Baba oba gwe bayita Mati Baba naye akyemulugunya olw'omukulu gwe bayita Bebe Cool amaze emyezi 6 nga mubanja akasente ke gamusalira enviiri ze mulaba Bebe Cool asala ennaku zino z'amabanja ne famire ye yonna akadde kana amawulire agono agakyatambula mpola omukulu gwe bayita Mati Baba asobodde okuba ate nga asala ab'enjawulo abayimbi ab'enjawulo yasala omukulu Aziza Zioni Winnie Nwaji akadde kana abadde akyasembyeyo ne Hamuza Sebunya kati embeera nga bwetambula nti omukulu Mati Baba oba ekintu kye bayita client confidentiality yakisigazaabwa kati ba client abalaba n'akola batya katugenda